kitalo nnyo ekya Gloria Kadaama. Bwatyo Gloria Kadaama Mukama Katonda olunaku olwaleero ku ssaawa 11:55 Mukama Katonda omwoyo gwono amaze okuba nga agutwala. Tujja kugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun oba RIP, rest in peace. Ffenna lyekkubo wabula nga otusooseeyo busosi. Kadaama Gloria bwatyo yasobola okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno era nga eddoboozi ntandisa nayo oyo ye mami we bwatyo wasobola okuba nga akaaba amawulire ga nnaku tegawomya nakabululu yadde kati ono alajanye anagamba nti n'akasente oboolyawo kagenda okuba nga amukomyawo agenda kuba nga akajjawo era nga awo ennyini vidiyo ngenda gikulaga mu maaso awo ndooza kangikulage kati. Asiiba mutaawa bamusiibye mutya ono maama w'omulwadde waffe Gloria ababadde bagamba twandiyambye tutya maama oyo nga buli omu asaba namba ya maama musobola omuyamba nga mweyambise enamba gyengenda oteekako eri mumanya gennyini naye si kumukubira kumugamba bigambo ebinaamumalamu amaanyi. Wasobodde omuyamba asobola omuyamba ng'akozesa enamba gyengenda oteekako ereeta amanya ga Mwavita Saara ye maama wa Gloria gemanya ge ale ne Gloria ge yayogera mu ddwaliro. Wasinzi binaaba ng'asaba obuyambi akunganya akasente omwoyo ogwa muganda waffe manyi naffe amusobola okuba nga agudda mu wabula go amawulire agannaku olunaku lwayo. Ono jjukira abadde atawaanyizibwa kansa wabula nga agimuvuddeko akatabi nja kubiwandingirako katini wadde nga bwe biri kyagenza okuzuuka nga bambi omutima gwe ate ekossa kano bagiyita bata kidney, yes, nayo ng'erinamu some problems. So abadde ne kyetuyinza okuyita implications nnyingi nnyo munda mu mubiri gwe era ng'akyabadde kizibu oboolyawo okulama naddala nga olutambula naddala essaawa eno ennyininyini bambi amami we alaajanira ddala okulaba nga nti oboolyawo muwala we ate afuna obujjanjabi obusingawo. Kati abantu bangi nnyo bavuddeyo n'endowooza zaabwe naddala ku eno enteekateeka. Kavidiyo kano nja kusaba kampale ka like tugende mu comment section onteeremu nti rest in peace tumwagalize ekyumula ekimirembe Mukama Katonda asobola okuba nga amusonyiwa ebyo ebyamusobako naye nga bwe twogera mami we ali mu nteekateeka ezinoonya akasente akasobola okuba nga ate oboolyawo kafuna kasobola okuba nga kamuggyayo ate naddala eyo gyali e Dubai. Jjukira akasente ko akawerako sinnabeera so sure wabula nga maaso awo ajja kuba nga abyogera naye nga bwe twogera bambi emwannyinaze ebibye birabika bikomye olunaku olwaliro nga bukya 3 June ate maama we olunaku talirabirira. Jjukira kati abadde alina abaana era nga bano ndowooza kati jjajja oba mami we yagenda okuba nga atambuuzibwa nabo kati bwene yavaayo naddala kubamu ku mikwano gye nja mukulekerayo eyo mabega wabula nga go agaliwo bambi gannaku Gloria bw'atyo Mukama Katonda bw'ageze ffenna lekubali wali mu Dubai Hospital era nga eno abali mu kubanga mami we akuŋŋaanya akasente basobola okuba nga oboolyawo bamuyambako okulaba nga ate omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda aguzza ku butaka wetwogerera. Kale byebyo sijja kugyogereramu nnyo ate Mukama Katonda buli nkuba kyeyo kansabe ate si kyandibadde kirungi nti omuntu n'amalako ttaamu ye anaabanga ba contract naabanga akomawo ate byonna naye Katonda yagera tetusobola kuba nga ate tuddaawo tumwogereko. Omufu tetujja kumwogera bingi nnyo because tubadde naffe tumulaba ku intaneti awo ate tetumanyi nnyo bimukwatako wabula bye bino ebigambibwa mbu bye biyinza okuba nga biri emabega w'okuba nti abadde abonyeebonye n'obulwadde. Bagamba alinawo ne we yatuuka n'agamba nti Katonda take me ng'alaba nti aboolyawo obulamu asigazza butini alaba nti abantu be abaali okumpi abaali bamuliraanye yali abafuukidde ekizibu. So mawulire ga nnaku ate mu mbeera bwetyo recover sides eyo tujja kuba tweyongera okubawa updates ezinaddako inshallah. Hands Pro Live ate kankome wano for now.
Mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 075 2 87 15 15.